بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abalungi abatulaba abatuuliza ku mutimbaga guno ogwa Thuraya Islam Media, njagala tubeere direct era tubeere beesimbu nnyo nga tukozesa amagezi Allah ge yatuwa agasobola okutumanyisa ebyo Allah bye yassa mu bitabo bye Qur'an y'ekitiibwa n'ebitabo byonna Allah bye yassa okuva mu ggulu gy'ali. Allah yasse ebitabo bingi ku bannabbi ab'enjawulo omuli Nabbi Musa, Nabbi Ibrahim, Nabbi Isa, Daawuda, bonna bannabbi ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ow'enkomerero mu bannabbi bonna Allah n'afundikira naye obubaka bwe yassa okuva mu ggulu. Mulaba olwaleero ensi weetuuse mu bugwenyufu neeyawukanira ddala n'obutonde Allah kwe yatutondera. Bw'olaba eddiini yaffe n'ey'Obusiraamu, ddiini ekwatagana n'amagezi, eddiini nga buli kyonna ekirimu kikwatagana n'amagezi n'obutonde, kubanga Obusiraamu ddiinun shamil, ddiini eyabuna ebintu byonna. Ye ddiini mu madiini gonna geeyita nti weegali ng'amateeka gaayo gakwatagana n'amagezi g'abantu. Mwawulira awo emabega ng'omu ku bakulembeze b'eddiini ezimu, Paapa aliko ono ow'ekyasa kino, ng'ayogera ku bisiyaga era n'alaga nti ddembe lya muntu. Era kkanisa ezimu mu Bungereza ne zitongoza obufumbo obw'ekikula ekimu nga Anglican Church. Ab'ewaffe wano abamu abakulira church za Uganda era ne basalawo n'okwekutula ku church ezo ezitongoza azziwaaju mithiliya, obufumbo obw'ekikula ekimu. Kulaani gye tusoma, Allah gye yassa ku ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavumirira nnyo omuzoogo ogw'abantu abasajja okuganza basajja bannaabwe. Allah n'atuuka n'otubuuza ekibuuzo, yakozesa istifhamu inkari, ata'atuuna adh-dhukuraana min al-'aalamiin. Abuuza avumirira, ddala mu magezi gammwe mmwe musazeewo kuganza basajja bannammwe, watadharuuna maa khalaqa lakum min azwaajikum, ne muleka ekyo Allah kye yabatondera mu bakyala bammwe. Allah yabuuza olubuuza oluvumirirwa omuzoogo. Allah yazikiriza omulembe mulamba. Olwaleero ebikolwa ebyo bye tulaba ebisensedde ensi eno, si wano wokka ewaffe Uganda, wabula ebisensedde ensi eno mu bugwenyufu, mu butamanya, mu kweyisa obubi ddala n'okusinga ku bisolo. Bw'eba teriiyo mbuzi esobola kuganza mbuzi nga nsajja ginne waayo, nga bw'etaliiyo nkoko oba kinyonyi kyonna kisobola kubeera ng'enkoko enkazi erinnyira nkazi ginne waayo. Olwaleero bye tubalaba mu baana baffe abamu, mu baana baffe ab'eggwanga, bye tulaba mu nsi, nga chachi ezimu zitongozza obufumbo obw'ekikula ekimu. N'abaana boogera lunywe abavaayo ku mitimbagano, ku TV, ku social media, ku mikutu gyonna gimugatta bantu, abalaba nti tekiriimu bukyamu, nga n'abamu babawagira mu bantu be tusuubira nti baali badde ba buvunaanyizibwa okutaasa eggwanga. Baganda bange, omulembe mulamba Allah yaguzikiriza olw'ekikolwa ekyo. Allah bwe yatuma Jibril ne Mikail ne Israfil ne basaanyaawo omulembe mulamba, ng'ate Jibrilu yakozesa akawawaatiro akasembayo ku biwawaatiro byako n'awunzika ekyalo. Waja'alna aliyaha safilaha
konna ne bakawunzika olw'omuze ogwo omubi. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atuuka n'ogga nti la'ana Allah. Muwulirize nnyo hadisi eno. Yali badde emala buli muntu yenna alimu amagezi, alimu okutegeera, amanyi nti mutonde. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti la'ana Allah, yakolimira Allah, yassa obusungu bwe Allah, n'agoba mu kusaasira kwe buli muntu yenna man amala qawmu Lut, akola omulimu omuze abantu gwa Nabbi Lutu gwe baali bakola ogw'okulya ebisiyaga, homosexuality. Baganda bange abasiraamu, bannayuganda, ensi yonna gye muli generally, we muba mutunuddemu ne mufumiintiriza ne musiriikirira, abange mmwe abali b'ebisiyaga, ddala ekyo kye mukola mulaba kijja mu butonde bwaffe? Ddala ekyo kye musazeewo okukola olwaleero mu kitambuze, mutuuke n'okuyimirira ku mitimbagano egigatta abantu? Nalabye n'abaana abamu abawala abaga nti Kulaani bagifeffetta ne batalabamu kigaana kubeera nti omuwala aganza muwala munne oba omulenzi aganza mulenzi munne. Kulaani evumirira omuze ogwo. Aboogera ekyo tebalina kye bamanyi ku Busiraamu. Aboogera ekyo tebalina kye bategeera ku ddiini ya Busiraamu. Tebalina kye baali basomye mu Kulaani. Kulaani bil aks evumirira ekyo kyennyini kye balimu. Gw'oba otunudde maama w'okuzaala gw'ayogera ebigambo ebyo, yamala kuganza musajja munne, yamala kuganza mukazi munne. Bataata bammwe abaabazaala baayita mu process eyo ya kuganza basajja bannaabwe. Bannange nga tulaze wala mu bugwenyufu, nga tulaze wala ne tweyisa bubi nnyo n'okusinga ebisolo. Bwe nali nsoma ku bigambo bya Ibnul Qayyim al-Jawziyya, yalaga nti teriiyo bukyafu businga bukyafu, teriiyo najisi esinga kubanga ddala bunajisifu bwennyini obukyafu ng'obukyafu obuli mu kulya ebisiyaga. Omuntu adda atya mu kabina k'omuntu? Ekifo ekikyamu Allah kye yalaganga kikyamu, n'akiddamu n'aweeweeta musajja munne, n'ayonoona abaana baffe. Omuntu nadda ku mukazi munne. Barebizians abakola ebikolwa ebikyamu ebyo, n'embuzi byetasobola kukola ku mbuzi ginnewaayo ey'ekikula ekimu. Ente newe kiba kiwuka kifaanana kitya. Olwaleero ne tusalawo ne tulaba ng'ensi bwetyo bweteekeddwa okutambula. Wala tufsidu fil ard baada islahiha. Allah atugaana okwonoona mu nsi kubanga yagitumamu ababaka, nassa amateeka ag'Obusiraamu agatulungamya kiki ekigenda otugasa, n'alaga emirembe ekyagizikiriza. Allah engeri gye yasaanyaawo emirembe olw'ekikolwa ekyo. Nabbi n'atuuka n'otuga nti man wajadtumuuhu, gwe musanganga yenna ya'malu amal qawmu Lut, akola omulimu oba akola omuze abantu ba Nabbi Luutu gwe baalimu, faktulu lfaila walmafuulu bihi, mutte akikoze attibwe, ne gwe bakikozeeko bamutte. Bw'otunuulira ebibi ebiri mu kulya ebisiyaga, ebibi ebirimu ebivaamu, ne bw'oba okozeseza amagezi, odda otya emabega wa munno omusajja? Omusajja akuwasa atya? Nga ddiini kyetongoza ebyo kyaki ya kika ki? Erimu bantu bakikula ki abatongoza obufumbo obwo? Obw'ekigwenyufu.
obugenda okuzikiriza omulembe guno gwe tuliko nga kyazikiriza emirembe gyakulembera nga Allah ayita abasiyazi abannabbi Luutu ku mulembe gwe nga nammwe ab'omulembe guno muvaayo bannayuganda nga muli mu abo abaali bali ebisiyaga ng'otuuka mu Kabuli nga wenna baakuwogola dda baakufumula dda emabega n'otuuka mu Kabuli mu ntaana mu bagenda okuteeka nga wenna baakuwomolawomola dda emabega osuubira Allah agenda kukurisiivinga atya in your grave ya Lutiya abasiyazi Barebiyazins kyekiseera twawukane nga tukozesa amagezi Allah ge yatuwa nga tumanya lwaki tuli bantu baleme kutusiruwaza kusinga ate ku bisolo ababasiruwaza ndowooza baatunulira obwongo bwe mulina ne balaba nga obwongo bwammwe tebukolangako kyova olaba baleeta buli kivundu kyonna ne bakibasuulamu mwe ne mukitwala ng'essanyu era n'obeera ku social media bawala basatu bavuddeyo bannayuganda mulaba abalenzi be bagatta mu kyaki ye kyaki za kika kyezo ddiini za kika kyezo ezigatta abantu abo gwagatta abantu mu kyaki maama wo baamugattanga bw'ogatta abo taata wo baamugattanga bw'ogatta ziwaajul mithiliya obufumbo obw'ekikula ekimu omuntu akulira eddiini nnamba mu nsi n'ava mu statement efaanana bwetu ti obufumbo obwo tebulina ttaabu ddembe ly'abantu n'osigala nga bakusiyaze ne bakwonoona obulamu bwo ne bakuwomola emabega ne boonoona obutonde bwo ng'okimanyi nti essaawa yonna otuuka mu maaso ga Allah baganda bange abasiraamu wa inna min agladu najasa mu bikyasinze okuba nga bivundu mu bukyafu bwonna teriyo kisinga bukyafu kan najasatu luti allutiya nga bukyafu buli mu kulya bisiyaga abazadde abalungi tulwanire wamu tufungize kimu nga tulwanyisa omuze guno awataliimu kwekutulamu kubanga gukontana n'obutonde gukontana n'eddiini gwonoona empisa gwazikiriza omulembe mulamba abaana bammwe mulumirirwa abaana abakulira amasomero ba directors ba headmasters mutuyambe mulwanyise omuze guno mu masomero muvumirire omuze guno abaana baffe bagenda kufiira mu mikono gyammwe naye njagala kuwa mukadde waffe Sheikh Nkata ebyo byonna mbyogeza bulumi saalyogedde kusukkaawo naye olw'obulumi bw'endaba n'ensi gyetutwala n'ebikolobero by'endaba luli tubadde tuwulira buuzi naye olwaleero abantu bavuddeyo ne beetongoza ne batuuka n'ozannyira mu Kulaani yaffe mbubbo tebalabayo aya ekigaana mbubbo tebalabayo ddiini nga yakiziyiza fattakullah mutye Allah mubeeremu amagezi ag'obuntu mujjukire nti essaawa yonna mumusisinkana Allah mutye Allah mugenda musisinkana naye omuze gw'ebisiyaga obusiraamu y'eddiini eyavaayo neevumirira omuze ogwo n'okulaga biki ebyaliwo na buzibu ki obulimu na biki ebisobola okutuuka ku muntu ali mu muze ogwo wenjagala mukadde waffe Sheikh Nkata atandikira awo. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Mukadde wange nkwebaza obulumi bwe tulina nga abazadde obulumi bwe tulina nga abatuuze b'oku nsi kuno ffenna jumlatan wa tafsila
nga tulajanira Allah 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 li auladina Allah 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 li fi'li qaumi Lut Allah 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 li dawlatina Uganda wal alam bi rummati. Saba Allah jalla jalalu nga tumukowola, nastagithu bihi tumusaba nga tumukubira enduulu atwegatteko akibeeremu olubeera olusooka nga bwe yakirimu ku mulembe gwa Luutu alayhi salam, atulongoosereza ensi yaffe agitugiremu abo abagyonoona. Sheikh atunnyonnyodde n'atugamba nti Allah atugambye wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ensi musanze eteredde. Omusajja awasa mukyala, omukyala afumberwa mwami. Ebintu ne bijja bitugozobanako. Abo bwe tuyita abagunjufu ne batufuukira abagwenyufu. Naffe muffe tusaana tukozesa obwongo bwaffe. Tuleke kubeera nti ate abagwenyufu batukozesa eby'ekigwenyufu. Balina ebikolwa bingi ebirungi ne batulonderamu ebibi. Abaana abaabwe basoma ebyobuvunaanyizibwa, ne baweesa ebyokulwanyisa, ne baweesa amalagala agawonya endwadde n'agazireeta, ne batufuukira olukokobe ku nsi kuno. Tebatwagalizangako kalungi bannaffe. Niyo mbaka yagamba wa inna min albayan la sihr. Omuntu asobola okukulogera mu kkumatiza. Mu butuufu ekibi n'akikufuulira ekirungi. Munnange ne shayitaani neeyongereza okwo. Teriyo muntu alina kategeera era bajja ne bakiraba nti abantu abakulu tebajja kigula. Abasajja abo abazungu tebatwagalizangako kalungi. N'obulungi bw'olaba batukolera ng'obulungi babutukolera lwa butaagaane. Be batuleetera buli kika kya muze. Baasooka ne balowooza engeri gye bakendeezaamu abantu, ne batuleetera empeke mu bakazi baffe. Abakazi ne balwala ebirwadde ebyabattira amaka. Abakazi ne balwala ebirwadde ebyayonoona ebitundu byabwe eby'ebyama. Abakazi abo lwa butatubuulira naye bambi batudde ku kyokya. Baabasonsekasonseke mu bifo by'ekyamu obuntuntu bw'obulagalalagala. Ebibi bisiŋŋana. Oba waligamba nti wali subhanallah. Simanyi na bwe nkyogera. Omukyalo oteekawo oti obwereere bwo ne basonsekayo ebintu ebikolerere. N'oteekawo obwereere bwo ne bakutogonyola ne bakuteekayo ebintu. Naawe n'okkiriza ne bazanyira ku nabaana wo munda n'afaafaagana. Waliwo omulembe nga bazaala abaana abatategeerekeka. Bamuzadde talina mukono, mumwa gwa wansi talina. Bamuzadde bino ebitundu ebimu tabirina. Abaana ne tufuna abaana balina ebituli ku mitima, ne tufuna abaana abalwala kansa nga bazaaliddwa, ne tufuna abaana balina ebitundu ebitajjudde. Abakazi baakirabuukirira mpola mpola biijimaa'i sukuuti fiima bainahunna, ne babita mu ngeri yaabwemu. Nga tebatubuulidde side effects zo ze basanze naye nga mpitirivu. Ne bibabuza appetite. Omukyala asobola okumala emyaka nga talina bwetaavu bwa musajja. Obufumbo ne bufa. Kaakati bagenza okulaba nga ekyo tekijja kukola kitulwisizza. Ne bayiye ebika by'ebirwadde ebiyitirivu bye tulina ebipya ebitabangawo. Kati gye baleetedde ate kana akamazeemu ekyeso. Naye jjukira bwe baali bajja muno bajja ng'abaminsane. Kuba baakimanya nti twagala nnyo eddiini. Era kye baakoze baayise mu ddiini. Waliwo eddiini mu nsi yaffe nga ye erimu bavubuka bokka, temuliimu bakadde. Ate nga basula, basaba, nga bazina, nga baleekaana. Naye ddala mu butuufu omwana oyo eyasuze ne mulenzi munne, eyasuze ne muwala munne, nga basula bazina, naawe waliko omuvubuka. Kisoboka. Twalina ewaffe akantu ke bayita super 3 ndi kisoboka. Ddala super 3 kisoboka. Abaana abo okubeera nga basinza Allah ekiro nga babinuka bibinusi, nga bambadde bubi, kisoboka. Eyo nno gye bifubutuse. I'm sorry to say. Sina ddiini gye ŋŋambye.
naye bifubutuse mu kye bayita eddiini nga bano baatwambaza ddiini naye nga munda balina kye bakalaakalana nakyo. Tugenza okigwamu ng'ekintu kyatulya dda mu masomero. Abazadde muddeeyo, oba omwana asomye oba tasomye, mwewala okubayambako ku basaries. Basaries zitufuukidde obuzibu. Ffe twalowooza nti baweerera baana baffe babayambeko babeere abantu balamu mu maaso, naye teri alumirirwa atalina kigendererwa. Mu buli ssomero osangamu nga bataddemu abaana ate nga basasula ssente, basasula buliwo. Waliwo essomero erimu lye nawulidde nti basasula na mwaka. Ddala omuntu okulumirirwa ggwe Sserwanja Kamaadi oli ajja akulumirirwa akuweererera omwana wo ku bwereere. Naawe sooka weebuuze asinzidde ku ki? Okwagala ebyobwereere nakwo kutuleetedde obuzibu. Omwana wo oba taasome muleke agenda akuba ebbulooka, muleke agenda avuga epiki, anti njogera ebyandeetera obuzibu. Omwana wo muleke akole emirimu egya bulijjo mu nsi yaffe, okusinga lw'onoobeera n'ono avuga emmotoka nga yina bamuwa omuggodde ebyenda biri bweru. Allah atuwangaalizza mu mulembe omuzito. Allah kutukubira enduulu, otudduukirire, otugire abantu abakyamu mu society yaffe. Bajje bakalaakalana nakyo batuuke okukonvisinga bannaddiini. Subhanallah, bwe tulifuna omukulembeze w'eggwanga nga muli waakyo tugenda kuddawa. Batuleetedde endowooza enkyamu mu batukulembera, kubanga olwaleero ekivuga oyo ayagala okwesimbawo agwawa. Ddala bwe tulifuna omukulembeze mu bakulembeze abalifuga eggwanga lino nga wa kintu ekyo tugenda kuddawa. Tusaba Allah atutaasa atuwa abakulembeze abalungi. Sheikh kyayogedde kyasaasaanye nnyo mu nsi yonna. Abaana bawala boogera Luganda, naye wallahi nga basinika ebinnyo. I'm very sorry to say si kya mbeera zange, naye nga ndaba kyekijyawo. Okumatiza abaana baffe abawala abakyali ku buntu bulamu, boogera baseka. Allah yagamba falyadhaku qalilan, okuseka museka naye akaseera katono, waliyabku kathiran, mwalikaabye ekiwanvu. Bali ku baana baffe abawala babamatiza nga bwe baseka nti nze nasoma Qur'an, sirabangayo tteeka ligana kisiyaga, nga yagisomera nga ne w'omutunuulira talinaako kawoowo ka busiraamu konna, wabula shayitaani eyambadde etambula nga baagiwa erinnya ly'obusiraamu. Alinga buno obukookolo obubeera ku maduuka, taliimu mulamwa. Avumirira nti abasiraamu sima babadde ku bintu byabwe, mala biseera okuvumirira n'otunuulira omuntu ekiwowongole ng'ali ku da'awa yakusikiriza abaana baffe abasiraamu nti ebyo bye babagamba ne mu Qur'an tebiriimu. Luutu yabonaabona n'abantu abo okutuusa Allah yakiyingiramu. Allah tukusaba tubonyeebonye n'abantu bano nga batuleeta ekintu kye twagala, tukusaba okiyingiremu nga bwe wakiyingiramu ku mulembe gwa Luutu alayhi salaam. Oba tujjire mu nsi mu kkubo lyonna, amakubo olina mangi agasobola obbatwala. Naye tukusaba Allah nga bwe wateeka obusungu n'obuwandiika mu Qur'an. Mu surati Shu'ara aya 165, oyo omwana muwala tagirabangako. Genda osome mu surati Hud okuva ku aya 7 mpaka ku 8, olabe ki ekyaliwo ku mulembe. Baana baffe abawala muleke kubeera kuba kati mwambadde bw'olwedde olidde bateekawo bu statement, seductive statements ezibasikiriza bagamba nti wamana abaana bawala bayogedde nti bino mu Qur'an tebiriimu. Wallahi billahi tallahi balimba. Abaana baffe abawala abakyali abantu balamu, abakyalina ennyuma ennamu, temuwuliriza abantu bakyamu nti mu Qur'an temuli stories. Ne mu Bayibuli mwennyini mweziri, ne mu Qur'an mwennyini mweziri. Allah ebitabo by'omu ggulu byonna ebyava mu ggulu byakyusibwa, naye statement eyo yabalemu okujjamu. Allah yagikuuma ebeeremu olw'okutaasa omulembe ogujja basobole okufuna reference. Bakyusa ebintu bingi ne babijja mu Bible, ne bakyusa ebintu bingi ne babijja mu bitabo ebituukuvu, naye Allah n'asigala ng'ebirimu omulamu abikuumye abantu basobole okukola ki. Teriyo Bible nkakasa etaliimu story eyo. Nga lwaki Allah kye yakirekamu bil hikmatin ya'lamuha. Allah ayina embeera ze okumanya okwebuziba, yaga nti maaso eyo ekintu kino kyandikomawo, naye ne bweriba ddiini kika kibeere mu bitabo bino. Ekyo ne baali badde bakisiimulamu.
naye Allah yakiremezaamu ne kibeeramu tusobole abasiraamu n'abatali basiraamu okuba ne reference tuvumirira ekintu nga tulina bwe twesigamye bannaddiini abatali basiraamu ne bannaddiini abasiraamu ffenna tulina bwino mu bitabo bye tukkiririzaamu nti byava eri Allah ng'ekikolwa ekyo kivumirirwa. Surati Shuara 65 Allah agamba nti Luutu yabonaabona n'abantu abo n'atukoba bagamba ataatuuna dhukurana min alalamin, mu bitonde byonna mmwe musoose okukola ekintu kino. Muswenda yaga nti ma sabakakum biha min ahadi min alalamin, mu bitonde bya Allah alam zonna, alam min aljinni, alam min annas, alam min almalaika, alam min alasmaq, alam min alhayawanat, alam min albarmaiya, kabibeere byakulukalu oba bya mazzi, min alalamin zonna rabbul alamin tewali yali akikozeeko okuggyako bantu mmwe mukisooseemu. Ekyomusajja ku musajja tubadde tukyali ku kyamusajja ku musajja ne tufuna omukazi n'omukazi. Kati ate ffe tunakuba Luutu tuyiseewo okwo. Luutu aga ataatuuna dhukurana min alalamin, mu bitonde byonna Allah bye yali atonze mmwe abakisooseemu omusajja ku musajja. Watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum, mukyaye ne muleka Allah kye yatonda min azwajikum, Allah nga yabatondera ekifo makula ekiri mu bakyala bammwe. Bal antum qawmun aadun, muli baaduyi eri amateeka ga Allah, muli bayaaye eri amateeka ga Allah, muli bayeekera ku mateeka ga Allah, muli bagwenyufu, muli baseegu. Allah yabayoyootera ekifo nga ffenna tukkiriza nti wallahi kiri makula, era n'akisiima kiyitemu n'omuntu ng'ajja wano. Lyekkubo Allah lyayisaamu omuntu gwono gwolaba ow'ebbeeyi, n'amulondera ekifo n'akiyita thumma sabila yassara, n'aliyita ekkubo eriyitamu omuntu nga Allah alitaddemu giriisi, lireke kuyulika, lireke kukosebwa, omwana yennyini aleke okukosebwa, n'omuzadde aleke okukosebwa, n'atugondeza ekkubo eryo lye tuyitamu nga tujja wano. Ate mmwe ne mulowooza nti omuliraano gwokya bbiri, ate ne muleka ekkubo ettuufu. Kyetuva ffe tugamba abasiraamu buli swala ihdina sirata almustaqima, ay Allah tulungamye otulage ekkubo ettuufu, sirata alladhina an'amta alayhim. Waliwo amakubo kuno ku nsi khutuwaati shaitan, nga makubo go ga sitaani, wala tattabi'u khutuwaati shaitan, eryo kkubo lya sitaani ategeera n'atategeera. Tusaba Allah jalla jalaalu atutaase. Genda osome aya ezo surati Shuara, ojja kulaba aya 10:65 okkirire olw'obudde otunulire Allah obusungu bwe yateeka ku bantu abo. Ogende mu surati Hud, naawe omuwala osobola okwesomera. Qur'an ez'oluzungu weeziri, Qur'an ez'oluganda weeziri. Muwala munnaakumatizza nti ye yasoma Qur'an nga ne bw'omutunulira omutwe mwereere talabikako yadde kabonero ka busiraamu n'akamu, ng'oggyeko erinnya lye, ate nawe bw'alyogera gw'oswala aliwulidde, so nga ye aliswadde alyogedde. Naye owulira ng'oswadde mwana muwala yavuddeyo ne yeeteeka ku mutimbagano, banoonya butuuze Bulaaya, n'osaasira bakadde be, n'osaasira kwega n'olaba aljinnati wannansi, n'olaba ejjinni eriri mu kika ky'omuntu, shaitan. Tuvumirira abaana abawala, tuvumirira abaana abalenzi abalemedde ku muzoogo. Ne bannaddiini bonna tubeebaza. Buli muntu y'eddiini yenna gy'alimu, ne bw'aba talina ddiini nga muntu wa wano, ye talina Katonda yenna gw'amanyi, wabula emmere n'enva ye Katonda we, naye takikkiririzaamu. Ffenna tukwasaganyize wamu, gwanga mujje, ffenna tukwasaganyize wamu, tulwanire wamu mu kulwanyisa omuzoogo. Ekituufu guyinza okuteekinga time. Ffe tugulabye leeti naye nga gwo gwajja dda. Tolowooza nti okuvaawo kwagwo kwa lunaku lumu. MP yenna ayagala okujja mu parliament ng'atusaba akalulu tumala kubuuza attitude ye ayimiridde atya ku kisiyaga. Kati one of the qualifications ez'okukulonda otukutwale mu parliament. Bwe tukulaba ng'onanaagira toddayo, twediime kuba obuyinza buli mu bantu. Hulidde yenna akiwagira mu muteekeko eriiso jjoki akome ku luno taddayo. Naffe twekalakaase mu ngeri y'emirembe. Olwaliyo mbadde ntunulira ne ndaba abazadde ejjinja bayina essomero ejjinja, abazadde balumbye essomero nga beekalakaasa ebusooka
nga waliwo maadamu ku ssomero nga ayigiriza abaana abazadde bagaffe twagala abaana baffe mutuwa abaana baffe ne polisi weeri ffe twagala abaana baffe tetwagala maadamu either ava mu ssomero oba si ekyo mutuwa abaana baffe abantu ne beekalakasa ne polisi nejja eyo yenkola yokka eyinza okubeera nti tetumenye mateeka tuyise mu mateeka mu kwekalakasa essomero muligyemu abaana lisigale ekkalu omusajja asigaze maadamu we n'ebizimbe bye twekalakase buli muzadde atwale omwana we omusajja asigaze ebizimbe bye kuba abazungu bamuwa ssente nazimba essomero liri awo litunulanga muntu makula naye ngaebikolwamu temuli abaana baffe tubazze mu masomero agali ewaka tubatwale ng'omutwala ajjaki kuba ne bw'anaasomanga ebyenda babyonoona. Abaana si ba gavumenti, abaana ba muzadde. Omwana w'omugyeemu omusajja asigaze essomero lye abantu banyumye mu tareekhe nti eryo essomero lyali likola naye ebisiyaga bye byaliggala. Nga bwe tuyita ku bantu ba Luutu, nabbi yagamba bwe mubanga muyita awali abantu abaazikirira muyitangawo nga mukaaba, baafa dda naye muyitangawo nga mukaaba nga mwanguwa muli musika maaki mugenda mutambuza maanyi. Allah yateekawo obusungu bwe si kulwanga balansi w'obusungu yasigalawo n'abakwata. Allah yazikiriza mu kika eky'obusungu yayeeta n'amagye okuva mu ggulu ne gajja ku nsi nga gazze kubonereza. Allah jalla jalaaluhu n'abonereza olubonereza olulimu ebyokuyiga kubaliddawo. Allah jalla jalaaluhu abonereza abantu olubonereza oluyigiriza abaliddawo. Yasindika magye ne gava mu ggulu ne gajja ku nsi ne gabonereza abantu ba qawmu Luut. Luut yagamba nti wa inni nange kennyini li amalikum eri ekikolwa kye mukola min alqalin, negatta ku bakikyawa, ndi ku gurupu y'abakivumirira, tuli bakoowu. Naye wallahi ekisiyaga bwe tunakirekera omwaganya batu sitaani etuwangudde. Ya hasrata ala al-ibadi, kitalo nnyo eri abaddu abayise ku nsi kuno. Ma yatihim min rasulin, ne bw'obaleetera omutume yenna ava eri Allah n'abasomera Allah byayagala, ila kanu bihi yastahzi'un, bamutunuuliranga bamujerega ayogera ki? Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ogwaffe tugukoze. Abazadde mukole ogwammwe. Amasomero gayimiridde ku ssente zammwe, mwe bakasitoma. Wallahi we mujjamu abaana tebajja bikola. Amasomero mugazira agalimu ebintu ebyo. Knowledge ya kika ki ng'omwana amaze okusoma yenna nga muwomoggole. Ate wallahi abantu abo wallahi babi nnyo nnyo nnyo. Otunuulira omusajja omukulu nga yeeberesa akaana akato. Ebyaleetedde ne blood black okuvayo n'ayogera n'amansi entungo. Yayogedde ebigambo toyinza kubiddamu ne bakuwa ssente mmeka. Nga naye avumirira. Essajja ekkulu liri ku kaana ka P6 likayuzaayuzizza. Aweddemu rahma omusajja mukulu. Kale mugende ku nsolo. Allah akbar. Baana bato omusajja omukulu abakombesa obwerere bwe. Allahu akbar. Kati okujjako okuzikirira. Oba yali Mama Salama sijjukira hadisi, bano beba hadisi. Yagamba ya Rasulallah, anahlik wa fina salihun. Hadisi ya Zainab binti Jahsh. Jazakallahu khair. Allah asobola otuzikiriza nga mukyalimu abasaala. Allah asobola otuzikiriza nga mukyalimu aboogera ku mize nga bagivumirira. Nabbi n'amugamba ye kisoboka idha kathura al-khabath. Obuseegu bwe buliyitirira, Allah asobola okutta abalongoofu n'abatali balongoofu balisosolera eri. Saba Allah atutaase. Ne omulembe gutusukkiriddeko. Twalumbiddwa ekirwadde ekisinga ekibaddewo. Luli obadde osiba ennyindo ng'omanyi ojja kuwona. Naye tulumbiddwa. Muzadde ki yali tunuulidde omwana we mazima gennyini ng'ebyenda bivuddeyo. Saba Allah tutaase ya jamaa. Abazadde ffenna twesibe tukole eggwanga mujje, twekalakaase mu ngeri y'emirembe, abaana tubajje mu masomero, amasomero gagwe
naye nga tugajjeyo wabusum man raa minkum munkara falyughayiruhu biyadihi, asobole okukozesa omukono jjayo omwana wo. Fain lam tastati, bwa tosobodde fabilisaani, yogerako ovumirire. Fain lam yastati, anaasirika ku luno ng'oli munnaddiini, fadhalika adhafu liman, tetulina tunoonya we tukussa mu bukkiriza tukyabuliddwawo. Ayinza ne gavumenti yali yambye ku bantu masomero ng'ago negajjako license negasazaamu negaba nga tegalina license gasobola kubeera nga gakolera kuba omuntu alina essomero eryo lirimu abaana abato oyo nuunuuti abaana baabanno n'oddira omwana omuto n'omweyambulira n'omukombya obwereere bwo bannange eyo nsi nnabaki. ate omusanga bw'atyo nga ababe tebali mu bisiyaga wabula ataddemu baabalala lwaki tasiyaga ababe. Allah tutaase, Allah tukusaba otutaase, Allah tukusaba otutaase, naye wetutuuse bw'otatutaasa tuweddewo. Wasallillahumma ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah amin. Muganda waffe Sheikh Mawi gye tukwebaza kutuwa omukisa guno okubeera kan twogerako n'abeeka nga tuli mu kibuga kya South Africa. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.